Kale abatulaba tubabuzaako nnyo nze DJ Senior Remix Wizard eno DJ Senior TV embozi yonna subscribe nga sharingira muno link abenga afuna obubaka bwe babutukidde ndine MC Martino of Uganda bili bitya Olade tulanganya Martino ya banga dene basemba yobera fenna lockdown ya nga tuboza ku bantu era nga bulijjo atunyumyamu nga boluganda yali lockdown so nalabye nga otegese ekivulu ningamba kanjero akubanza zere tito ogenda funa nyo platform ya kulangirako wano ya kuba ekivulu kyo already kyancha lero Friday tuli recordingira kati ya Saturday 29 Entebbe Comedy Festival yes sir Tips Cow Entebbe ndabe taite yetagala nnyo kati yiyo Entebbe Comedy Festival ngetagala etya banji bagikozeseza abategesa abenjawulo ngaba benjawulo no kiribo ekiti oli yasembo tegekere manji wa Tips Cow ya kiribo ekiti kati nze Senior B ndudde nga nkola comedy Entebbe exactly ya ndudde nga mukola namutandikira ku Fire and Ice nenzija ntukola ko nokola ko Victoria Mall ntukola ku Red Roosters Tips Cow wano wenye Tips Cow wano kati eno sharinga ya kwana soka nenkolawo ne Mama Ndwata Chiko nenza munenkolao ne Mariachi nenkolao ne Maura na Ndre ne Sengana Ntume kati no ebera ya kuna so nange okuviya mabega yonna ekigambo ekyo madde nkikozesa Entebbe Comedy era nze nakiya simu yange nze najikola barene we bisima byoka ekyo si ekindesa okwogerako kya muganda wo DJ Neri DJ Neri yafuna obuzibu natya nnyo so mukutya nnyo abaye mu ndowooza yange aba yeetaga abantu kati nga mmwe mikwano gye okubalabako nga muze public one nga mumuwa obubaka obuyinza omugumyagumya n'okumuwa advisingako ngeri kijayinza ova mu kintu kyalimu natambuza obulamu kuba yatya nnyo ekisooka yatya nti erinnya lye lifudde ekyokubiri natya nti emirimu gye giyinza okufa ate natya nti maybe ayinza obutadda mukufuna mukazi mulala amwagala so awo wenjagadde kunoonyako tutunulewoko neri gyali agume ebintu nabirabye naye nga bwogambye nti obulamu bwe tutambulamu ebyo ebintu byonna bibeeramu nnyo kuba tuli bantu definitely tuli bantu so tolina blaminga nnyo muntu ate ebyo bya buli era nze sakyewunyiza nnyo naye like abatambuza obutambi ne bakoze obubi naye ate era omala okitegeera nti ensi mwe tuli olaba tabwerere bw'abakazi bwetu tuli end of the day olina kubeera mugumu nze nedi namukubidde ku simu netunyumyamu namukubidde ku simu netunyumyamu naye we namukubidde simu namugambye ekintu kimu nti nasose nalabye ka video ke kiri nnyo bwe nakalabye ne munoonyako juke esimu ze tezibeerako teziriiko ne mukubye esimu nga teziriiko kyamukisa mulungi awe nalabidde interview yo kati we nagirabye kuba nagirabye nakumaca nga bwe nakunnyonnyodde ku simu nagirabye yonna neggwayo bulungi kuba already nabadde ntegedde bituuseewo so wenalengwa mukute interview nenjagala ndabe biki ebigenda maaso nagirabye nenjuwa obudde bulungi ku maca nga nkyali fresh wanadde nkyali namubuliri mwe nagirabidde bwe nagirabye ebigambo byayogedde byonna n'ebigambo byamugambye era namukubidde esimu ne mugamba njagala owulize nnyo ebigambo Senior B byagambye ebisembyeyo ebigambo ebyo obulamu tebukoma like toyina kwenda kuwaza kitu kibeera kize ate tubeera fena tubiseemu Martino okibaddemu otegera so nemugamba picking ebigambo Senior B byagambye oli musajja guma stay strong teweekweka kuba wabeerawo ekintu bwe kiti wekituuka mu bulamu bw'omuntu waliwo abakisanyukira of course abasanyuka tebabula waliwo bekiisa obubi gwakirimu kikuyisa bubi oluusi abalala nga bali happy naye onoonya engeri gy'okivaamu maybe ng'osazeewo obulamu bwo bukoleki busaanewo
so ne muga picking abiga musajja senior bibi agambye birungi nnyo oli musajja teweetwe kaguma toyina nsobi gyokoze neri yade etondera mukyala we because musajja ayina love definitely iranze mera nene nangamba tino nina love so musajja ayina love so yade etondera mukazi we bamusonyiwe naye se kyenenyamu abantu like kyokwata omuntu ku kamera kiba kibi osobola kiba kibi ng'omuntu teyeyagalidde oba kiba kyongerera nosoka eza nomumanyisako n'akuwa olukusa nti alikodi naye ku nsonga ngeyo era babadde batasobola kwewa lukusa ne bakkiriziga emigere ensonga eri mu zino ogimanyi bulungi naye nga kibi nnyo nze kyengamba muganda wange sigaye tukola emirimu gyaffe era ne Starboy this Sunday tips kaulusania wetuli tugenda kukola blood wange alisted negulo yakubye endongo so obula mujja movinga bijja kugwa we muri mu bakulu baabwe nawe wakubanga talatikiraka bakopamu nze sirinaawo lunaku lwe nali nnwanye na mukazi nga mukazi ayinza okuvaayo nansongamu nti oba wankuba oba walwana nange newankubadde era nnwanye era tulwana andi kati waliwo abakazi abo batuukana nabo beetaagamu kalati abeetaagamu ziri naye nga byebyo just obulamu bwe bututambula alina okumanya nti bino lwakuba ye nti ye bamulikodinga naye abantu bangi babibeeramu eyo daily lwakuba bo tebabalikodinga oba we babalikodinga butambi bwabwe tebabuta ate nsala nnyo kubulaminga buli muntu lwakuba nti Nelly is my brother mukwano gwange naye nze kyemmanyi nawuddako nakulinnya Asani nakona ne ku Batsi simanyi bulungi bintu byabwe era sirishwa sala nnyo kwogera ku bintu bye simanyi naye what I know Hassan amanyi Nelly they are brothers tuli Nelly amanyi omwana badde aleta mmere yaffe leeta wano nyabo ladies and gentlemen mande mugamba kimuganda wange mama obadde nga muli baluganda Nelly gundi muri team ya mulinga family Hassan amanyi Nelly Batsa amanyi Nelly so kati Nelly abamanyi bonna balinga baluganda so just kyembera newunya nti babeera basobola batyo okuta video eyo ate ng'oli muganda waabwe twayagabe bagitadde agamba bagitadde naye kirungi Matonda afunye omukisa n'enjogerako ne mukyala wa Nelly oyo Nasuna Joan nali simumanyi ndawe nali nga Nelly anyinyonnyola nga njagayaga nnyo okumanya omukazi oyo mukazi asobola okuba Nelly aludde nga amukuba Nelly hati kusinzira mu interview ye Nelly agaba omukazi amukubidde ebbanga emigere giyitiridde kati mulinga omukazi yakuba Nelly kati okusinzira mu ka video ke baata nga Nelly yafukamidde yeetonda eddoboozi eryali lyogera ne Nelly nga Nelly get out of my house lyali lyamu oliwulira nga liggumivu nga lya mukazi mukambwe mukazi kyakola sajja mukazi omunene omuwanvu obadde osuubira omuntu nga munene kyenadde nsuubira okulaba omuntu nga olaba Bina Baby mumanyi wokudembe fm mumanyi bulungi omuntu oba nga wolaba kale oba tugambe nga full figure omuntu w'amaanyi nkijubisiza nnyo oyogera mazima surprisingly nasanze muwala muto muwala mutono muwala mumpi muwala alabika bulungi nga ye muwala aja agwanira Nelly sigamba mbu alina abatamugwanira but okusinziira nga bwe bali nga bw'olaba Nelly oli omuwala agwanira Nelly actually bw'olaba omuwala oli ne Nelly kino I speak from what I saw tosobola kukkiriza nti oli omuwala asobola okuba nti ate yateeka mu Nelly ssente endabika ye muto era tosobola namusuubiriza ssente tosobola nakusuubiriza sugar mami no kozi nalabyeko bawita sugar mami simanya biki naye bayira wenza namaze nenkyaza wano Hassan ne Batsi Batsi yakozeseza ekigambo investor nti omukyala investor okay sisobola kimenyaawo omukyala ayinza okuba alina ssente zisinga eza Nelly naye
kyewuunyisa nnyo okulaba nti oli omukyala ye muntu goyinza obeera onoga nti Nelly agambye nti omukazi ankuba nawe n'okikiriza. No nawe nti kati senior omuntu alina ssente ne babeera mutini abeera akuba. Wayinza okudizayina ssente. Wayinza okudizayina ssente. N'ate Nelly asaanyaawo ekyo gaa nti omukazi amuwa ssente. Nelly agamba actually ikituufu. Yes. Nelly yaŋŋamba nti yali yateeka ng'awa omukyala oyo emitwalo 2. Ya nakalabye bulungi buli wiika mu emitwalo 2. Omwezi omukyala oyo ng'afuna emitwalo 8. Yes. Okuva ewani. Ewa Nelly. Kati mbasisuubira okuba nti ate omuntu nga yalina ssente ate n'ojja ssente kwowa ssente. Bwe nabuuzizza omukyala about that n'aŋŋamba kituufu nti Nelly yali adibudda ssente. Omukazi agamba nti Nelly yali adibudda ssente ng'aziwa abakazi abalala. N'amugamba kamuteekeko akazito naye aziryeko eza Nelly ezo zadibudda. Yes. So kisobola okubaawo nga maybe Nelly byafunye mu mukazi bingi naye ate Nelly yeegaana agamba omukazi talina kyamuwadde buli kimu kyalina kikoze ku ssente ze. Naye olw'okuba nti alina oli omukazi mwenna we mumulaba nti oyo omuwala alina omuzungu oyo omuwala alina ku ssente mwenna mugamba omuwala yateeka mu Nelly ssente. Naye nga si bwe kiri Nelly bw'agamba. Bwe nayogedde n'omukazi about that n'andaga nti Nelly yeegaana bwegaanyi naye omuwala sponsorinze obulamu bwa Nelly bukyanga b'emitinga paka kati. Osegeera? Yes senior. So saagadde nnyo kuzzaayo ku digging eno Nelly naye kyenazudde kisumbuwa ababiri bano bali mu mukwano. Era mukwano ate kyekira mukwano. Mulimu omukwano nga gwesulise nga side emu olaba kati bagayi kati abavubuka abato. Sadi yagadde gamba nti ku size ya Nelly but yes is case of study wano. Tuyinza olabirako. Balinamu embeera ey'okugamba nti nze omukazi kasitampa nga tewali laavu. Osegera? Yes. Mwekiritampa nsobola okukola buli kyayagala. Oba njagala oba tanjagala kasampa ofuna muwogo. Exactly. Naye ate ewa Nelly tekiri ku Nelly kyajja wa mukazi waba kijjayo. But love. Ate we nayogeddemu n'omukazi ayinza okuba byabadde akola nga abadde otegeera nti love Nelly nalabye asaze nawo n'agamba nti yabadde asazeho n'essere zonna azikole ng'akola ki azimuwa osegeera yayagala ki love. Abaana balina omukwano osegeera n'omukazi waba ayogera omulaba nti byabadde akola tabikola mbu alina kyayagala ku Nelly wabula love. Yagwa mu mukwano ne Nelly. Ne Nelly n'agwa mu mukwano n'omukazi era bannange bino mbyogerera wano ku kamera mbasobola kyogera mu maaso ga Nelly mbasobola kyogera mu maaso ga mukazi wa Nelly naye abantu abo bajja kuddingana. Kuba bali baagalana balina laavu nze nagirabyeko n'okuyomba kwabwe bayomba beeyagalira ddala naye mu byonna ekisinga obukulu kubanga nze siyinza keera yamanyi Nelly obadde zeeyo naye nze manyi nange bagenda kuddamu era sikuwakanya ekigambo kyo sikisazaamu kuba bali bo beeyagala naye okweswaza okwo kwonoona ebintu bingi kubanga nze kyekyabadde kisinga nnyo okunjagaza abatuule ku ttebo ekintu ekyo kyonoona ebintu bingi okweswaza kuba bwe banaagenda mu maaso n'ekyo kijjatuka nga bonna tebakyakola vali mu society nga tubalabanga batalina kye bagasa kati nayagadde nnyo batuule ku ttebo wabeewo enzikiriziganya. Bwe baba nga bali mukola decision yakwawukana bagikole ng'eri open nga talina kyabanja ono nono talina kyabanja ono baawukane. Naye ekyo nabadde sikiwagira naye nabadde nsobola okukkiriza batuule ku ttebo olw'okuba buli omu yabadde awaga ng'awanda muliro nga nwana nnyo nennemererwa naye kyenabadde nsinga okwagala beesonyiwe obulamu butambule bugende mu maaso. Alina kyagamba munne akimugambe alina kyagala ku munne akisabe oliwo oli alina kyagala okuba munne akimuwe mu mirembe biri biggwewo bakyuseemu n'enjagala gye beeyagalamu. Olaba ebintu ebyo bisobola obeerawo ebityo matino
ne tusobola okera wano ng'omu yafumise munne ekiso ng'omu yakubye munne ejjinja ku mutwe naafa bwe kiri kubanga we ebiri birabikira abantu babikola kubanga Neri yayogera n'agamba nti omukazi kyasanga amukuba buli kyakwata amukuba naye awe nayogeddeeko n'omukyala ne madamu n'agamba kati ate ku byokulonda kusanga kyosanze n'okuba ate nti Neri ye kabaka mu byo yali oli Jackie yayira nti mulala we watunulatunulawo bw'ati n'abulako kyalonda asobola n'okugyamu engato n'agikanyuga kati abantu abo tebasobola kwawuka n'ogwomukwano gujjawo ogwo omukwano tegusobola naye just balina kumanya balina oyiga engeri gye bakwatamu obulamu bayige obulamu butini obutini ddala obulamu buno butini Neri olaba kati Neri tali mu kulwana essaawa zino nejjalira Neri wadde tali mu kulwana kati ate ali mu buzibu obw'amaanyi era ayinza okwetugira eyo so kyemugamba muganda wange agume ffe Senior B Matino Neri badijje bonna baganda baffe ffe tuli okusanyusa abantu omulimu gwaffe tulina kusanyusa abantu era weekend eno gwe bwe tumala bino ogera ku login galuga okubeera buli Friday login galuga Neri Sunday alina okujja wano tukube n'otusanyusa abantu that is our job so tukume bulamu abakazi abatukuba mutusaasire mulekerawo tukuba mpozi n'ekirama kino nina ekintu kye nayagadde okay Batsi ayinza okuba Batsi ne Hassan bayinza okuba banyeegamu nti Neri yabapiininga nti bwe bata akatambi naye mu reality si be baakata omukazi ye yata akatambi omukazi yakata omukazi ye yata akatambi nze omukazi yaŋŋambye nze nata akatambi lwaki nga akatanga kuwa reason lwaki akata yali anyiize yali anyiize yakatera mu busungu esewo yakatera mu busungu era ng'owulira Tony gye yayogereddemu nti yakatera mu busungu ng'olaba nti awulira ennaku nti kaatambula awulira ennaku nti yakola ekintu ekibi osegera fine bwakata ayinza okuba yakasula mu gurupu gy'alimu erimu abalala abakongerayo ne kagwa ku erimu bali baddi baddest wekagwa ku Batsi Batsi yati akumaluyira ye Batsi olukala bwati agaba ng'alikodinga ngate afuwadinga mu grupu zonna ziri mu grupu zonna ng'akamala ogenda ng'atekayo badde ndyawo nganze music report alina bwe yeeyita Batsi promotion ng'akatambula ekintu Batsi yalinza okuba yanyiiga nti Neri yamusalako ekigambo naye oluvannyuma yamaze endooza n'akitegeera n'akakkana n'akijjawo bw'owulira waba ayogera si musanyufu ayogera si musanyufu era byayogera biyinza obutasanyusa Neri naye ne Batsi abyogera lwakuba nti ne Neri yayogera ng'alinga amuwaayiriza ate nga olisi yata akatambi kubanda Batsi amulinze nnyo amwesunze Hassan naye yeegaana nti naye yagenda okuzukka nga akatambi katambudde dda osegeera so mbadde ndeeta ekyo nga njagala kugamba nti ndi happy nnyo eri bannaffe bano wammanga oluvannyuma lw'okulaba akatambi ako Samusukwe yakubira Neri before any other reaction yakubira Neri naawe kyewakola kubanza simu ze nakuwako zaali teziriiko namufuna luvannyuma nnyo exactly then MC Robba yakubira Neri before anything else era MC Robba abadde anyigira nnyo abantu abadde bongera otambuza akatambi oba babadde bakoogerako era bwe bawe yalaba interview yange ne Neri yankubirako n'ambuuza mu bulungi manyi olwo batalina lulimi lulungi but this time yajja mu lulimi lulungi n'aŋŋamba muganda wange I come in peace era sirimu bya kisiru konze do you think that interview
was necessary. Ngaluba ya kubuuza. Ne mugamba whether yes or no, the generally asked for it. Yeah. Nga awulira nti ajja kunfuya front, better front. Nga awulira nti ajja kuwulira nga akakkanye bw'abaako kyayogera eri abantu. Yeah. Nze neri yankubira essimu. Bankubira. Actually, kati jukira ku Lwokubiri nkola eyo buwaya. Kati akatambi kafuluma ku Lwokubiri akawungeezi. Evening, usually evening. Kati ne katambula mu kiro omwo, kati abakalabye ku Lwokusatu nga kitabuse. Kwanza nakafuna ku makya ku Lwokusatu. Lwakubiri ku makya. Lwakusatu ku makya. Sawa nge mu kitundu awo kubanga Olwokasa 12 nsukambira ku ssimu awo. Sawa emu ne kajja. Yasooka kampereza yali w'Entebe. Yaddamu kampereza kyali wange weyo abaddamu ba mu kibuga awo nga 5 awo n'ab'Entebe ne baddamu. Kati ngendo bwenva eri ku Lwokusatu ku makya bali nasooka kwebakamu. Kati envayo ng'essimu njijjeeko data neebakamu. Kati nzozuka okusaba 7 8 nanzigulawo WhatsApp wenti ku simu yange. Ngendo omuntu gwe nasooka olaba amuyita Martin kyali wange twakolanga naye ku resort eyo edda. Then nga ngamba yakampereza n'awandiika isn't this your fellow DJ? Kati ninkakonda mu bwendi nga ndaba Nelly. Nemugamba yes he's called DJ Nelly. Kati nenvayo ne scrolling ngendo scrolling nga ndaba Rihanna. Ne Rihanna nange yakampereza. Rihanna yakampereza nange. Ngambuuza muganda wabadde ki? Disposable ice tube. Kati nga ngamba nga ntandika kati mba ngenda okunoonya bwenti enamba ya Nelly mukubire. Nelly n'akuba awo wenyini nga yakubira. Kati alabika yali yakubye edda ku simu yange nga teriiko. Kati jjukira nali nakagizaako makakado we nalabira ezo WhatsApp. Ndowooza nga emuweereza who called then n'akuba. Kati naŋŋamba wabirabye muganda wange nemugamba badde naakabiraba wano era nga njagala kukubira. Naŋŋamba blood byebyo naye kyenkusaba gwalina platform mpa omukisa njogereko eri abantu erinnya lyange lifa. Nemugamba nedda Nelly erinnya terifa naye kanzije tusooke twogeremu awo ng'abantu tunyumyemu. Naŋŋamba jangu ne kamera nze ndi serious. Kati ng'owulira ng'engeri gyayogeramu ayogera kale ng'omuntu ali omunakuwavu ali saa ng'olaba nti mugumu osegera nga mumalirivu ku kyayogera. Nentambula ne kamera so natuuka netwogeramu awo nanyumiza biki nandaga naŋŋamba alina abantu abamukirizaamu bwe wanasirika bajja lowooza abikola otegera alina okuwaayo sayidi ye kubanga omukazi yawaddeyo sayidi ye ey'okutaakatambi. Nempulira okusaba kwe nemutunuzaamu kamera so eyo interview abantu gye baalaba. Naye oluvannyuma lwa byonna abantu ate be naalirowoozeza nti oba oli awo baali ku lusegere ennyo lwa Nelly. Ate be bamu ku basinga obungi abaali basinga otambuza akatambi ako. Kisegera bulungi? Kitegeera. Kuba nze nina ne voice note ng'omuntu agamba bampereza voice note ng'eddoboozi ly'omuntu omu DJ mukwano gwa Nelly ng'agamba baba akavidiyo kaako kaweereza abalala bakalabeko layira. So abantu baganye ebyonoonese muganda wange baganye ebyo ate abantu kirabika abantu basinga obeera close gye tuli ate basinga obeera abazibu ennyo. So I felt bad naye ndi happy nnyo nti Robba abadde alwanira nnyo Nelly
Sam Square yamucheckinga mu budde wamucheckinga ko ade simu tewagifuna naye ate ne simu gye wamukubidde ne mwogerera ebbanga twayogedde era simu nkulu nnyo era ne mugamba ebigambo byange ne mugamba bwe bulamu twamula mufuna bwe tuli musabe ekintu eki tusigale nga tukolera abantu baffe tulina okubakolera tukole endongo zaffe abantu abeekweka kwawuliza ebigambo by'owamugambe ekyo kitakoze bulungi wamunoonyeza emirimu gitambule kuba obulamu tebugenda kukomaawo obulamu tebuyinza kyenda musabye obulamu tebuyinza kukoma ate muvubuka muto okitegeera eri muvubuka muto ate musajja mulungi alina n'ekirevu edifaze yagamba yayimba kayimba ki tukuze ekirevu ye alina n'ekirevu omusajja alina n'ekirevu kiriwo ekiti akuba endongo obulamu butambule mwana okitegeera ate ekisinga obulungi neri akola sente endongo agikubira ddala so akola sente so mba simusuubira kubeera kwekomoma nga kasente mukali mukwano nkyo kitegerekeka mukwano guluma mukwano guluma ati notonzijukiza ewakaaba oyinza okuddamu n'okaaba omukwano guluma so omusajja tomunenya nnyo naye alina kuguma nze mukazi ntimu omukwano guluma nkimanyi oba tolina kyakikolera oyinza n'okwetta era oyinza n'okwetta omukwano guluma ate alumwangako mukwano yatakimanyi naye yali alumiddwako omukwano amanyi nti omukwano kukola ki guluma so my brother guma bulamu butambule gwe lumizibwa paka wonoowona olojja wona naye tuzagale nga tukola ebyaffe kati nga semba olaba neri oyo before bino nga tebinabaawo twali lwakuna naye wayiseewo ebbanga twali ku reva awo wali kwayita ali mpiseewo buyisi ndowooza naye yali ayiseewo buyisi naye ng'omulaba nga ali happy ng'omusajja n'omubiri kweguli naye neri mu wiiki emu eno gye tutuuseeko okutuuka akatambi ke kateebwe abadde akoze laavu kati nga nnyinnyonnyola nti awo abadde ayita mu kaseera akazibunyako okuba nti omukazi amukyawa ak'ettabbu era awo omukazi we nayogadde naye nandaga nti naye abadde akola ekisoboka kyonna baawukane n'enneri so that means kiraga nti omukazi abadde mukoowukowumu ng'ayagala kutta nneri naye ate nneri alaka akyetaga nnyo omukazi we ekyo kyenazudde which is not good lwakuba olwaleero luno ayinza okuba nga yamakinze up decision kyensaba nze decision zaabwe zibeerewo naye zibeerewo mu bulungi si mu bubi oba basalawo okwawukana kibeere mu bulungi oba basalawo kugenda mu maaso nakweyagala baddiŋŋana kibeere mu bulungi naye yakaabye naye ye munakuwavu nnyo ne bamukwera simu ayogera munakuwavu ne ku simu otegeeramu nti munakuwavu yangambye bamukuba omukuba gye kyamunakuwaza era we namutuukirako odaga avaako ne mu ddwaliro kufuna ku ddagala nga mukazi yamukuba mukazi yamukuba naye ngaye mukazi mutini nnyo neri yasinga mukazi w'obunene neri yasinga mukazi w'obuwanvu naye njasi beyagala oba beyagala naye ebintu ebyo babikyuseemu naye nze kyenda bekijajja soboka so buli omu yandinoonyeza eddagala ne tweyamba yamanga obudde bukyali kubanga nze kyempulidde bitera obeerawo si gwe gusosa obeerawo omukazi yangambye bitera obeerawo ebbanga so bwebeera bibeeddewo bwe baba basazeewo kweyagala mu ngumi zaabwe tetulina kyabasa kwate tusobola basa ne mu njogera ya neri akulaga nti size kibaawo kuba mube yanyumiza so neri ali used nti omukazi amala namuteekako embeera muganda wange tasobola kuba used ku mbeera mbi sisuubira nti ali used tosobola kuba used mu mbeera mbi olwaleero luno ekisumbuwa neri okuba nti alumwa nnyo bano okutuuka okuba nti baali actinga ne batuuka ku eyo level y'okwerekodinga batuuke bate n'akatambi waaliwo olutalo olwo olunaku batuuka okwerekodinga akatambi baali basibye balwana olunaku lulamba kale si kulwana nti kwekuba kikonde ku kikonde naye nga bayomba birigo kuyomba ekiruma neri
okujja kwa Hassan mu relationship yaabwe. Kati Hassan ye lwaki agenda mu bulamu bw'abantu, lwaki ayingira mu lavu y'abantu? Hassan ye why? Kyenategeddeko okusinziira ku mukazi wa Nelly nti babeera bonna mu kikomera kyekimu. Atata okubeera mu kikomera kikutegeeza ayingira mu lavu y'oli? Nzi nga bona agamba nti zino stand alone zezibeera mu kikomera ye ziba stand alone nga bona agamba nti ennyumba zezibeera ninga ziri mu kikomera mu ziri mu kikomera ye. Kati ne Hassan apangiswa mu nabo bapangiswa mu. Kati mbuwe babadde nga bafuna olutalo ng'omukazi addukira wa neighbor Hassan jangu tutaase musajja nzita. Ekyo omukazi yakyogedde ne Hassan n'akyogera. Hassan bamuyita kutaasa mbeera nti abaddengawo nga tabiyingiramu. Naye nga bagambye nti mweno wiiki eno etambudde n'etuuka paka Katambi. Hassan abadde azze nnyo kati nga ayitiriza nnyo okuyamba ennyo. Omukazi we yatuuka n'amanya nti buli waayita Hassan okutaasa Hassan waali nti nti Hassan waali naye ate ne Nelly akakkana ebyokulwana bivaako. Omukazi n'amanya nti Nelly atya Hassan. Kati abadde nga takyayagala nakukubira Nelly abeeko amuvugo baba beeko gye badda nga abaagalana. Hassan yavuga ne wanagamba nti omanyi njagala genda mu night ya Nelly naye Nelly ayinza okunkolako obuvuyo tugende ffenna Hassan kubanga Nelly atyani Hassan oyo nga tabanga yavuga ebintu byonna. Hassan oyo tabanga yavuga ebintu ayinza okuba yavuga ebintu byonna. Ezaako okuteeka omukazi ku kajojijoji. Omukazi n'andaga nti tewali mbeera yonna gyebagatta. Ate ayinza okugamba naye Hassan ayinza okuba yavugira ddala n'agenda ne ku kyettaka. Nembuuza Hassan gwe lwaki okkiriza kubanga ndowooza ebbanga ly'omaze ne Nelly bw'asooka kulaba Nelly nga tonnalaba oyo mukyala. Lwaki okkiriza okubanga basobola okubanga musajja munno bamulabisa okutuukako kye ne bamulikodinga n'okulimukodinga nga gw'oli awo oyimiridde. Wabuuza Hassan. Hassan n'agamba mbu omukazi yabingobamu. Omukazi yagamba Hassan yajja ataase nedda. Omukazi n'agamba Hassan tobiriimu tonsemberera. Hassan n'agira waali nadda emabega n'ayimirira awo n'alaba firimu tegeera. So waliwo ekintu kyolaba n'olaba ebintu byabo abantu kigenda wala nnyo naye abantu byabo birimu ebintu birimu firimu nyingi kubanga Hassan muganda wange omanyi sijja kulimba kyali wange naye simwesiga bulungi. Hassan oyo ayinza okuba yagenda ku ttaka oyo. Hassan simwesiga bulungi oyo. Naye nga nze kyendaba ekirungi byonna seniyabbi wayogeddeko ne baba Nelly. Byonna tubyoga about Nelly. Tubyogera lwakuba Nelly. Nelly ekirungi wayogeddemu naye ng'omuntu yasaze wamubuuza era n'omubuuza kati osazeewo kinagamba awuli yakoze eki yabikooya. So nga bwe yasazeewo bw'atyo nga Samusko yamukubira ku ssimu Loba n'omunoonya nga kino n'abantu abalala bamunoonyeza. Actually kyantonsiza nnyo ne babosi waffe boss Eddie wa Firendice ne Eddie yamuyiseeko nerera amuyise ne bapurimu babadde mu sawuna babadde mu sawuna eggulo ng'ekirevu bakyokya ekirevu era kyazeemu kimasaamasawo ekiri ekya Nelly era abakazi abali eyo mwakitegedde Nelly omukazi yamugobye mwakirabye. Bajukiza mulekeraawo okulowooza nti Nelly omukazi yaddamu wa ssente. Bw'aba yaddamu wa fine naye Nelly alinamu ka ssente. Nelly ku tips kaawo buli lwa Sunday tumuwa ssente empitirivu. Nelly oyo gwe mulaba tumuwa ssente nnyingi. Street Club bamuwa ssente nnyingi. Yonna gy'akola Nelly is a brand Nelly star. So kyeŋŋamba
abakazi mwena neri ekirevu kinyirira kya black agula yadde mu sauna nerera ddayo angambye agenda mu sauna anko Eddie amuyisa ali embuzi so Sunday buli alaba ku neri buli mukazi neri ali free neri wamwe kitegedde naye ekyensaba baba neri tukube endongo ekirungi wamubuza nadda mu bulungi ebintu yabitadde ebintu yabitadde atambuza obulamu tukole ate yandaze nti yabitadde kubanga oluvannyuma lw'okwogerako n'omukazi nazemwera nenkubira neri nemugamba njogeddeko ne mukyalawo namba ABCD naddamu nannyonnyola ebimu n'abaako byakkiriza ebimu nangamba bawaayiriza balimba olw'okubaye nangamba naye siniya abantu abandi badde tobongera nnyo obudde kuba nze nababuddeko neri so nengamba fine kiri okay baba nabasazeewo bulungi muganda wange tutambuze obulamu tukube endongo tunyumire bulamu ebintu biveemu tunyumire bulamu naye ng'ekimere okiwulidde kiba siniya okiwulidde ekimere kyekyo banaye tuli kutupusikaawo tuli kulya eno plata ye sente meka eno bagiyita meat plata kati eno ye singa esookerwako etwalina kitundu eno gyebibaawo ku Sunday wano eno yo yaddeire ate kati enebeerawo deire then Sunday tubeera na local food tubeerako amatooke omuceere nsujju nyama ya nte nyama ya mbuzi nkoko kinyeebwa bijanjalo buli kimu kibeerako lusaniya so kati olusaniya lubeerawo Sunday yokka olusookerwako lw'ebiri kitundu medium etaano large musanvu kitundu nga kuliko n'ejjaga ya juice then plate eno kati nga gye tulidde eno yeena kitundu newabirawo ey'omukaga medium n'omunaana large zo plata wogira wona ogira eno ate teringa yaliri pazo yagambye ye ya mu bikebe eno si ya mu bikebe bagijali ku muliro ng'eri fresh ne tulya sibula abantu bonna abatulaba mwebale nnyo okubeera nga mutulaba mwebale twagala mwebale kwagala muganda wange Senior B mwebale kwagala MC Matino mwebale kutufollowinga musigale nga mutwagala musigale nga mutulaga omukwano naye nsaba abakazi batukuba mulekerawo tukuba sobola obalaga omukwano bulungi nga tetulina binoobule nga tulibalumaliza mukazi yali akubyeko okuba nalinwanye twatulwanyeko nakodiza twatulwanyeko fenna naawe gwe tolwanangako alwanako naye nayawukana naye namanya musajja munafu tojja sobola ngolo fenna bwetu tetuli banafu eza nja mukuba obunafu olireteko obuzibu oba yandeteko obuzibu so madde bamama g'abantu baffe mwebale twagala muganda wange DJ Senior B every Friday tubeera ku login wali Galuga every Friday mujje tunyumirwe ebeera bucket night login Galuga so abantu baffe ab'omu Ntebe Galuga Kitala mwena mujje tunyumirwe nga every Friday Sunday tips kawe tubeera tunyumirwe tutambuze obulamu mwena batuwagira mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyaffe abatufollowinga abagala Senior B MC Matino abagala abaana baffe ab'Entebe talenti zaffe ez'Entebe respect maximum respect mwebale twagala God bless you all mubeere bulungi